Tulina Hon Ssemugu Nganda ate alina obubaka obukambwe bwasindikiddeyo eri Kaguta Museveni ate olumaze ne yeebaza President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi okubanga abayambyeko ku nnakyemalayo Kaguta Museveni abadde afuuse ekizibu n'amubayambako okulaba nga amuggyako ekyo kyabadde yeefula nti ye President w'eggwanga era yasobola buli kimu era kyabadde yeeyita nti ye kamalawa byonna wa bannayuganda. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi atukoze bulungi kubanga atadde Museveni kazito ke tubadde tutasuubira oba Museveni ategedde nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ye President omulonde ensi gwe yakkiriza era ensi gwe yayaniriza. Bigambo bibadde by'omubaka Hon Ssemugu Nganda ng'abuulira Yoweri Kaguta Museveni abeeko w'atuula yeesonyiwe bannayuganda taddamu kubeesibako afune ku by'okukola ebirala yeesonyiwe Uganda kubanga Uganda ya bannayuganda ate bannayuganda be balina sse esembayo ku ggwanga lyabwe. Hon Ssemugu Nganda era asindise obubaka obwa warning eri omukulu Yose Tebukye ng'amugamba yeetegule nga bukyali kubanga ekijja kigenda kwokya ate tekigenda muleka kyekimu si ye mukadde ate bwonna agattako ne mutabani we kiyinza obutabeerera kirungi. Bubaka bwa Hon Ssemugu Nganda bwasindikidde omukulu Yoweri Kaguta Museveni awamu ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba tweyanzizza nnyo Hon Ssemugu Nganda gwebale kubeera musajja ate atasirika webale kubeera musajja eyeewaayo ku lwa Uganda yaffe okubanga ebaako ettaffaali lyeteekako yongayo Uganda kubanga tulaba nga Yoweri Kaguta Museveni bwe tutaamukaliremu bwe tutabeeko kye twogera na ddoboozi limu tagenda kuva wano ne bwe tuneegatta wamu ne tukozesa eddoboozi limu tugenda kuba tufuuwamuka mu kisero nga Museveni takyali wano. Tusiimye nnyo obubaka bw'omukama waffe era tukusaba enjiri eno eyasimbuddwa egende mu maaso nga etambula. Anti ne Pulezidenti yatulekedde obubaka ng'atutegeeza nti ke kaseera tulabise gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni obutalijjira bisalabisa wabula n'ebitongole byonna Yoweri Kaguta Museveni byakola nga biina nga bikola olw'okuba nti nno ayagala bannansi tubeere mu kaaba mu kubonaabona byonna ke kaseera abiveeko atandike okulaba nga Uganda egenda mu maaso. Bubaka bwa Hon Ssemugu Nganda kamukuwe ate naawe omwewuliddeko ng'asindikira Tebukye obubaka olw'ebigambo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bino byayogera eruweero birese Museveni nga awulira atya ali mu kutya ali mu kupapala naye nga tumugamba bannayuganda bajja. Kino kyabadde kisuubirwa. Singa Kyagulanyi yayogeredde Arua n'ayogera ebigambo byayogeredde eruweero tebyali balumye. Naye disitulikiti ez'eruweero waliwo Nakasongola ne wabaawo ne Nakaseke oggyeko Luweero. Ezo disitulikiti abantu abasinzaamu ebyobugagga n'amataka bona bava mu Ankole na Kigezi. Era eyo kati ne Sali Musale gy'abeera balinayo amafakitore. Kakyada ayogera kiri ku mutima gwabwe. Singa yayogeredde Arua yayogeredde Luweero tebyali balumye. Naye wano amanyi bulungi era nabo bamanyi bulungi nti bw'oyogerera mu disitulikiti ezo zinaanye olumu Museveni yasinkana Wafula Ogutu yaya akulira olupapula lwa Monte era y'omu ku baalutandikawo. Bwe basinkana Lwakitula ne banyumya Wafula Ogutu yali mu Foronasa balina Museveni nga balwanyisa Amini. Bwe batuuka Museveni Wafula nga amugamba ayagala bateekewo disitulikiti y'e Bugiri. N'amuga ye disitulikiti ejja kumufiiriza obululu e Busoga bwe banaayawulamu. Awo waliwo ebyobufuzi bingi wakati wa Bugiri n'ebya Busoga njala bigenda mu kitundu kuba nabadde e Bugiri nga mpulirawo baga nti bo bakooli. Nze olina kumanyi nti eyo ninga nti njabigenda mu kitono because ewalala gaba amasaza ga Kyabazinga naye ng'owulira baga nti bo Abasoga naye bano
bagenda ffe tuli bakooli. Honorable Saba kwata mu katono zijja obulango buno nkoma tusimbula omulundi gumu. Ndedeko mu kuwummula nga tulina Honorable Ssemugu abadde atandika nga twogera ku bya Kyagulanyi okusiga obukyayi naga nti ebigambo byayogeredde e Luweero singa byogeredde Arua abantu tebyandibalumye abakwatibwako ne mutuwumuliddemu abantu Museveni nawe oluganda lwe tebyali balumye abantu benzo ngamba abantu bonna Museveni nabo gutulanga yafulumiza ekiwandiiko ye tumusiime kasigazi nga baga Kyagulanyi asosola yakoze olulimi olusosola mawanga Museveni wasinkana ne Wafula Wafula mugamba tekeo district ye Bugiri amuga kijja kutta ebyobufuzi bye mu Busoga babagenda mu maaso Museveni agamba ebyobufuzi bwo mu Buganda amuga nti Buganda erirudda wezi Buganda eri Busiro Kyaddondo teriyo kati mu Uganda ntemuli omuntu musosoze mu mawanga nga Museveni taliyo ye namba emu lwekugatako abantu be bonna bonna owulidde ekigambo ekyo benjogerako balamu Wafula gyali osobola omubuuza yamugaa wezi Buganda teriyo eri awo Busiro awo Kyaddondo era ebyaddirira kwe kuteekawo obufuzi obw'ennono bw'ekimpatiira abamu babajjangana mu magye aga wuyo avudde mu magye kati afuuse mufuzi wa nnono so kati Kyagulanyi yanyize mu biwundu ebintu bibiri ebirumanya Museveni ettaka n'Obuganda ojja obuuze abasirikale abaali mu nsiko gwe bayitanga Magala Nkubejja lumu baatambula nkyogeddeko wano ebbanga n'ebbanga ebiseera ebyo Museveni we yalwanira zinaga Museveni yagenda okulwana yayingira ensiko nga nyina emyaka 7 naye we yalwanira bulemeezi eyo baatambulanga ng'abantu ne mu Uganda bakyali batono kubanga okubala abantu okusoosa okubaawo nga Museveni afuuse president kwaliwo 91 Uganda yalina abantu miliyoni 12 olwayo tulina miliyoni 45 kati olowooza we yagendera mu nsiko twali miliyoni meka so kati baatambulanga mu bulemeezi nti awo wani walumu kati Museveni lumu agamba naye bano abalina ettaka olukwata gavumenti tusooka kudiringa yakiyita colonial distortion ti abantu abamu balina ettaka eddene kati Magala Nkubejja akuŋŋaanya Abaganda mu nsiko abagamba nti waayo abasajja mbawulidde olukwata obuyinza basooka kugabana ttaka lyaffe kati Museveni abatuuza nga Abaganda baagala kwegugungira mu nsiko kuba olidde kyali kyabaluma dda kati bw'abatuuza nga abagamba ebyani ebagambye ffe tupasubi nga kintu kimu kya buyinza okuva mu nsiko okutuusa olwayeera ensonga emu eruma Museveni ettaka era nyinako mukwano gwange omu yali annyumiza nanga Museveni yakuŋŋaanya ab'eggwanga lye abali mu Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi ne Congo n'abagamba nti bwe bakola East African yawamu bo bwe beegatta ewamu ng'eggwanga eryawe erya Museveni basobola okufuga East African n'abagamba naye balina okukola ebintu bino wammanga ekisooka mulekeraawo okulunda zino ente nga mutambula mukwate amataka musibe faamu ekyokubiri muweerere abaana era ekyo nakibasuubiza okukibayambako kati bino abitya nnyo abantu okulaba nti babitegedde Museveni eyatuuzaako n'abanyankole nga bakulembeddwa Ankole Parliamentary Caucus ekulembeddwa Augustine Luzindana ne bagenda bamusinkana n'alyoka abagamba nti mumulowooza nti Specioza Wanderakazi bwe vice president naye bw'olonda omukazi abakazi ne basanyuka Abasoga ne bakyakyanca n'Abakatuliki n'agamba mulowooza Jeje Odongo yame kamanda naye Abateeso bwe balaba Muteeso munaabwe nga ali ku jipu nga basanyuka nga bagana nabo bali mu gavumenti kyembeera ngamba omusajja ono owe Kagoma era kati ogenda mugambo we NRM Museveni yagamba soma akatabo ka Major John Kazola Bashaija amubuuza nti wotyo bweyagala mpite nga vice president wo amunga n'abayise basomesa byabufuzi asomesa baani Ankole Parliamentary Caucus so teriyo muntu mu Uganda musosoze mu mawanga nga Museveni naye akitya nnyo ayagala nnyo okuteekateeka nagamba Silivia Namabidde owabeeno balumwe yali memba wa parliament omukyalo wa Mitiana
nga yakulira education committee mu parliament ey'omwenda bamulwanyisa abe nalemba nukukana nga balese n'abakooba ebimu ku byali mu ripooti ye gyeri mu parliament ripooti nzi parliament nyimyo nja kujjayo nayo ngireete bewakana nga njijjayo namabidde nga bagamba nga chairman wa committee education muteekawo mutya UPE nti yejja okusomebwamu aba essomero ekanyaleeru erya primary erisomebwamu abantu beewuwo omwana wa UPE ebiseera ebyo ng'omwaka bamusaasanyako siringi 7 abasomere ekanyaleeru mu ssomero lya Museveni buli mwana buli taamu nga musaasanyako emitwalo 7 ze 2.1 million. Museveni talinayo ssomero ddala lyali akoze mu Uganda lifaanana eryo abamu bagamba nga bagamba kakati bino tubyogera so kyali kirina okubaluma ennyo nga Kyagulanyi akyogedde ate ng'akyogeredde wakyamu kubanga abantu balimbo baga nti mwerwaneko ab'okulwana baba bamanyi ne gye bali Lutemaguzi abeera ayombera bya ttaka buli lunaku naye abatwala ettaka Dulia Museveni yawanika ebbaluwa agamba abalaalo bave yali akyoli yaliramu akyoli sub-region muveeyo abalaalo gye mugenzi lwaki tagenda nga abagamba buli wamu baveeyo lwaki baveeyo yokka so yafa kino kyadde kitegerekeka naye nga kiri mu projekiti ennene ogenda n'okunga abantu bannayuganda nga Kyagulanyi bwe yadde akola Museveni tasobola kukikkiriza nze ndi omu ku abo abatalina bumu yadde okubuusabuusa Museveni ne basajja be bano bakasigazi tumusiime kasita baafulumya ekiwandiiko ekigaa nti mu Kampala mulimu bomu nemanya nti kati ebyobufuzi biyingidde era oyinza okulaba Kyagulanyi naye wonyini nyini aba ADF baagala kutta nze bampitako nga tumaze akoluka 2011 omusajja yabanga mu poliisi mwerabidde yabanga mweru nnyo waati nga alina envi wano nga mpita ngamba twafunye amawulire baagala kutta twagala kuwa omukuumi tukutwala oyige n'emmundu ne mugamba olwagamba baali shababu ne mugamba baali shababu bategedde batya nti gyendi nawangudde n'akalulu nze ndi mupya kale singa bayogedde abakadde nga babeesigi naye nawangudde akalulu ne wiiki tennawera Al-Shababu nemanya nti era gyendi naye nsaagala bya bukuumi kati ebya bomu bino byonna biraba byadde nga bipange byakuteekawo mbeera nti teriyo nkuŋŋaana kubeerayo naye ng'enkuŋŋaana zino zigenze okujja nga Museveni ne mutabani we batalaaga Uganda bwe bakola campaign ate tebaagala akola muntu mulala akola campaign muhozi yagaa nti balondoola buweereza kuba yimu wabuzi wa mukulembeze ku nsonga z'ebyokwerinda balondoola buweereza ffe emirimu gyaffe abaka ba palamenti abali wano ogumu ku joys overside eruweeru Kyagulanyi gye yabadde abaka ba palamenti bonna abaliyo banoopu kakati osangawo obuzibu nga akulira ekibiina kyabwe agenze kulondoola mirimu gy'ababaka be so eno kyabadde kiteeketeeke kyovola emisango gye bamugamba okusosola mu mawanga kuteekawo olulimi olusosola mu mawanga okusiga obukyayi n'okwagala okugjako gavumenti bw'osoma article 3 ya constitution actually gamba nti abantu kasita bamenya constitution bannayuganda mulina obbakunga bakozese kyonna kye basobola okugyawo gavumenti ya Museveni yatulemerako bulembezi naye si twali twagijjako dda era twali baddeawo nga tusize constitution mu nkola kati bino byonna okubizingako Museveni tasobola kukkiriza kubeerawo kumuvuganya mulina muvuganya